Watyo no munanga ati akusako first part nga kwa amanews agatambudde ku baserebo abenjawulo ate no ne tudda e Kampala Hankeys nemba nga ate nkuwa ku baserebo ebitaala bibikute era nga gwe wena atulaba munange unako lwairo ebitaala bikute omukulu gwaita King Zale agenda kubeera nga tuwayawaya muko na ensonga ziraba tya mu industry omusajja amaanyi alina mangi nnyo naye situmanyi gyagajja kwegamba byonna tugenda kubeera nga ate tubitegeera ate nga programu egenda mu maaso muganda ngesanyusa okulaba nange bwente olikiriya ndi fit nnyo omanye abaana bagete ennaku zino mwanzijamu eri endogera y'ekyalo nabuuzanga abantu gye baleko ngagamba tugamba yo oli fit wekiri eyo nkola nkadde Jessica tulina omanya tuli mu buli omulembe oguli modernized mu kiki alright gasina kutwalawala nnyo amaanyi ogajja wa King Zale ng'ofuuse ekizibu amaanyi just amaanyi gava wa mutonzi kubanga omutonzi waffe yasalawo okitegeera tetuvudde mu ghetto from scratch nga sina kyendi ne just gyatuuka n'agamba kankublessing nga obimanyi alright nakulabye ekawempe gwe omu ku bayimbi abaperformings ate mune ku ludda olwa Nuupu kubanga kati we twatuuse industry eri political yagalagaana lwaki tewayimbiddeko ku Yero ate kyogaago ontunulyabo oti nze ndabika Yero nze ndi wa Nuupu ensi yonna ekimanyi okitegeera kubanga His Excellency Bobby alinga kitange okitegeera byonna byempiseemu era nze nva eri maanyi g'abantu kisobola kyekweka kyenyiza okugamba tosuubira nkigenda kwawula abawagizi bo ate abawagizi bange era abawagizi bange abandeeta ba Nuupu ba ghetto youth bantu ba wansi kale ate lwaki essaawa eno mbu ate kinjawulo tekisoboka nawe kubanga Zale amazima tugabeewo tulinamu abayimbi abamu nga ajja kutya okutekinga sayidi olw'okusigaza abawagizi ng'agamba nti bwe naagamba nti kangende ku Nuupu ate abaagala music wange kabagwamu enaale banaakiraba batya batogenda tugamba nti abawagizi se bwalina ba Nuupu bokka abo kyolina omumanya ffe bino betuli gwoho tolabamu ebituli ayi kategeddaako nze raga nkuba aba NRM aba People Power aba DP aba FDC abaki bona bamwagala abanjagala nze sina bwe nga nabeera gyali nenze ndi wa Nuupu bw'osuubira abantu kiki ennyo kye baakuzuulamu ekyo kyogamba nti kuba buli olina ku stage ekyankalanye twakulabye wabadde kawempe abakazi kate baffe nga balaba King Zale ali ku stage kiki ekyenjawulo Zale kyoteekawo ku performance zo akunamu nayimbidde bakazi bokka era kyenkana era lwaki abakazi be bafa ngolowooza n'abasajja sebo bazibiseemu kubanga nze ekisooka benyimba by'abantu nyimba ebisitole ng'ekwatako gwe kenyini keizi nga nange ngekwatako nga nali ku Baba TV wabagiraba neekola ki nkwatako ate nze kyolina omanya nze nsomesa ggwanga si kulivoola nti obampemule naye nsomesa ki ggwanga kyova olaba nti abantu babeerayo eno abanjagala Zale twogereko ku amagaali gasuuse naye ate bagamba gasinga sayidi yammwe eyo amagaali gano nga galinga agatanze okukozingamu hamdalbi ebigambo by'abantu just namwe abamawulire mumanyi olande ensonga nemuzigezi amagaali nze sina gaali gyentambula naye just tusanga bafaani baffe nga tugenze mu mavako netubasanga ne bajja nga batugwira kati omuntu aba akugwidde oli nga yasasudde mukye muyite eggaali nze mba ne ttiimu yange mba ninoba ne DJ oluusi driver bamaneja okitegeera ttiimu bwetyo nga omanyi nti omu abaako ekyokola abeera ku kamera kati olaba nga tuli bwe tutyo oyinza okiyita eggaali naye ffe tuba n'eggaali nga naye buli omu alina omugaso era alina ekyokukola Zale ffe tusuubira omuyimbi bw'abeera mu industry muno abazze kusurvivinga mu mbeera yonna lwaki abayimbi abamu bwebaba nga bafunyeeko ka handout oba akasente okuva ate mu gavumenti eriko mmwe abamu bayisaamu eggaali lipazo twamulaba ng'ali mu kaabaawo nga bafuutu soja bamutwalaganya speed mbu yali afunyeyo ka gig naye nga ayimbidde kale eri endala bulwaki osuubira abayimbi mubatuusa kuyo extent anti kyolina omumanya Bobby one said ojja kiwulira kategeddeako liri pazo abadde alaga muntu wa wansi naazi era wa wansi ekuddamu kibuuzo kyose kale abadde alaga muntu wa wansi naaze oba nga ghetto youth n'omulala era abantu abamuleyizinza omusituula badde ba wansi abagagga oba gavumenti gy'ogamba eriko ebawa ssente bamusanze olwedde yakola ki nga gyali
naye gwoba osobodde okuba mu tooki awo si be bakuleeta nti abo abanene baagala biriko naye kasita weerabira gy'ovudde okitegeera so oliri pazo golaba oyo mwana alina okwebeerera mu kiyinza okugamba tuli mu saidi olaba abantu nno bategeera kyolina omumanya abantu bategeerera ddala nno bw'oba oluzi ogenda kuli eno n'eri ekisoboka anti ayinza okuba mwe temwamuyambako muyamba muki oyo twamuyamba nawe yatubyogere mu kamera oyo gwe twawa n'obuyambi wano ebbombo ng'ali bubi bw'okimanyi nti omukulembeze Bobi Wine yasindika obubaka ne tubumutwalira ebbombo mu ddwaliro lunabe obadde ki salina obeeramu waba asaze wali saidi gyagwako asalewo nganze ne sikubuzaabuza mu ndi eno ndi eri togamba yagala tumuyambe tuti nedda nti mumulekeye bw'aba afunyeko opportunity nga maybe waliwo akasente akaze oba kagigi akaze okuva saidi eri aye temukiraba bubi ati tetusigambe tukiraba bubi buli omu akkirizibwa okukola kyalina okukola mu bulamu naye waba alaga nti ali eri abeera eri nga banne teyefuula nti ate ali eno neeri okitegeere olaba oba ni ayinza okkerumwogerako industry neyingidde mu politics nno kingizale ge mazima gwosubira tugenda kutambula tutya nga politics mwali ng'ate n'endongo mutuwa because waliwo abamu nga bali depressed because of politics nga tebakyalina bye bayimbira abantu babakuba bucupa era ng'olaba n'ebivulu olumu bwe tutegeka gundi bw'ategeka ekivulu kiri nga bagamba akozi oyo wakala ki nga bamuteekako owakala endala nomusubira bugenda kubeerawo tutya ogamba goba tokiraba nti nno ego abantu oba wansi obamanyi abantu bawansi be bayingira amavako okitegeera amavako kiki n'ebivulu ebyo byogeddeko bebabiyingira okitegeera ate beba abatunda abavuga ebigaali abavuga boda abakola obudaala okitegeera bano buli mubalejjalejja beekuŋŋaanya ne bajja ne bakuwagira nga bamanyi bawagira muganda waabwe okuva wansi naye gwe ate wookera n'olaga nti oli wa waggulu nnyo ekiba kyanjawulo omu okitegeera so kakati mwana esiri politician kuba sinoonya kwesimbawo wantu wonna wonna endiraga mafini naye ate era ekibi nkyogerako kitegedde oli muyimbi lwaki tebasapootinze Khalifa Khalifa yagambyeko nti amusapootinga yazze neyesimbawo kubaka wempe north twandisubidde nti abayimbi bwenna mwandibadde musapootinga omukulu Khalifa ate Khalifa aba yesimbyewo kitegeeza nze musapootinga ye kyagamba yalina okujja nanoonya ngaera we namuli tenga wamukuba ate namukuba namuwaka discipline just namutereeza kyovalaba endongo yakkakkanye kuba luli nali ngambye era mutufunira kafaamu eyo muteereyo n'obubuzibuzi abeere alunde ku bisonga ndaba endongo emuweddeko n'ekirungi nnyo nti yafunamu ku mpisa okuva enamuwaka discipline kati saawa ki ekyakyuka bwewamukubamu anti kati ovola aze kuba emupi bwesuubira nti anaamalako nabo kuba ffe olwedde tulinayo nalukoola okitegeera ekyokubiri ekifo kyalimu kinene nnyo 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 nga bwowulira kubanga Khalifa alina obwongo ate ekifo ekyo nze ndaba asobola obwongo olaba kati ogamba alina obwongo ngaewaaba erubaga bulijjo gyakunguliza si gyeyesimbye azze mu kawempe ate yatugamba nga walubaga ekyokubiri teyesimbangao wadde kafo ka chairman wadde ku bwa defense bano abakuuma boda mu bigundi okitegeera mbina ebimba bebazimba talina wadde kyeyali yesimbye ogojje ku bwemupi nga tulinayo nalukoola nekyo kyakabi kagende mu maaso agezese naye ayiteko agenda basapurizinga Khalifa kasita weemuli naawe ojja kudda wano ngambe nali mutuufu kubanga nze okimanyi eva mbeera ku kituufu Kingzale copyright omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo nabera ng'ajja approvinga okubeera ng'ebeera amended era nga n'omukyala speaker yatusuubiza nti bwe kataligirya anytime egera kubeera ng'eri approved kigenda kuyambira wammwe ng'abayimbi kino kya copyright era nga omukulu Eddie Kenzo memulaba kakati omulamwa gwa federation atandise okubeera ng'agubalaga agulaga banne naawe oli muyimbi era federation yagitandikawo lwabayimbi yagitandikawo ngani gwandabako nga mulonda namulondako nze gwandabako nga mulonda kale tukitwale nti bamuteekawo bateekewo ebyamazima babagala tufunira pulezidenti omutuufu ffenna tujje ng'abayimbi tulonde ese ebyo byafudde eri mubukuukulu mbubo balonze okitegedde omanyi ffe netugulwa naye atiraba bw'aba nga omulamwa gwaliko guyamba mwenna abayimbi kitegeeza nti ali fiti okubeera nga abeera pulezidenti wamu kale guyamba nga ffe abayimbi ffenna kati kankubuza ekibuuzo ki kye yali annyambye